oli bw'ava eri n'akugamba nti Kyagulanyi tasobya, omulala n'akugamba nti attack Kyagulanyi at your own risk. In fact omugenzi Tamale Mirundi yagamba nti Kyagulanyi ali too good, gwe okuva eri omusala ensobi tosobola, ali too smart. Muganda wange bino biri practical kati tosobola kubiwakanya. Kati omukyalo oyo twamulabye ffenna bwe tulaba mu katambi awo nga ategeezanga bwe yali specioza era Kyagulanyi saamwagala yankwana, saamwagana kati seetaaga simwagala. Oyo si ye yekka, ne tulabayo omukyalo omulala ali awo erinnya lye nemye n'okutegeera, yabadde ategeezanga ye bwe yakoze ennyo okulaba nti Nuupu tewangula bifo ku mutendera gwa LC ewaabwe eyo. Abantu ne bamuyisaamu eggaali bye baamugambye bitiisa, ebimu ku ebyo bye baamugambye baamulangidde ebinnyo ebya yero n'okubeera nti nno yali ya big pig, n'okutuusa okutugamba nti alina obutambi obwe buseego, nti waliwo eyanyookesa naye wayase abulina. Kakati Pastor Malaya naye nga kw'omugasse ne bapasita banne ne batandika okubeera nga bamulaga ekituufu kye yandibadde atambuliramu, n'okutuuka naye okwagala okuwanika naye nga tayagala kukola ki, tayagala obaolyawo kuswala eri abo abaamuwa akasente. Kakati twalabye omukyalo ono naye kati omuntu bw'abanga butuufu ali too good nga gundi bwe yagamba omugezi Tamale Mirundi nga tosobola musalawo nsobi, kitegeeza nti bo abantu aba bulijjo bennyini, kubanga society yekubuulira kikyoli, bo bennyini be bamudifendinga omuntu waabwe, be bamudifendinga. Kati omukyalo ono specioza oluvannyuma ng'amaze okukola akatambi kali akavuddeko akabasa, yazzeemu n'alikodinga akalala okusooka nga akulaga ali mu kuzinira kayimba specioza, kwegamba ng'akyayenjooyinga mu kwekaza nga bw'okalabye akatambi mu kusooka awo. Akatambi ke yazzeeko ng'amaze okufuna levo ye kabadde kakwetonda na kwegaana byonna. Bannange si yenze, nze nabadde njagala kutaapinga ku masannyalaze. Bino biraga nti omuntu nga abantu basobola okumubeererawo mu buli mbeera. Omuntu owa wansi gwe ŋŋamba agula ekibiriiti amanyi ebbeeyi y'ekibiriiti gwe njogerako, kubanga ye muntu gwe tumanyi wano mu Uganda. Omuntu oyo ddala abeera mukulembeze ng'abantu baamulonda nti ono ye pulezidenti waffe, ne bwe munaakola mutya ne bwe munamusiiga empitambi, ye pulezidenti waffe. Yo yanze nkuyina. Bannange si yenze special. Lwaki abantu bagayibwa special? Kize kityo okubanga abantu bagayibwa special. Just nabaddeko mu album yange nga ndi mukulaba ku bifaananyi, ngenda okulaba nga ndaba akafaananyi ka Bobby nga nga nkalabamu. Twakekubisa eddeeyo ku kapate neŋŋamba why nanoonya dda viewers likes ne comments neŋŋamba kati kansuleyo akafaananyi kano abantu bankomentingeko nga simanyi just nenkateekayo, naye ensobi gye nakoze nenteekako nti Bobi Wine yalina ebiviriviiri amaaso mamyufu, kegamba nenteekayo nenjogera ebigambo ebyo. Nawuliddeko agamba muyakwana kituufu yali yakwana teyankwana, tetwayogera just kyali kifaananyi era nga bw'omanyi omuntu nti mubeera ku pate ne serebu nemwekubya ekifaananyi. Kati awo enekubisiza ekifaananyi kati nadde mu alubamu yange awo nga nkirabamu ngamba owaayi nange abatonda bakukateekayo kyo kyakugidde mu bwongo gwe tewalowoozezza nti akafaananyi kano kayinza okutambula ne kakuba vayiro. Akafaananyi nalowoozezza nti kagenda kutambula kakube vayiro kubanga nabadde nina omuntu alina amasannyalaze, nakutte ku free phase his excellence alina amasannyalaze, naye sategedde nti abantu bajja kuba banyiivu banvume batyo. Ekyo nadde sikisuubira. Abantu banvumye nnyo, abantu banvumye, abantu bampisizaamu eggaali, abantu banyambudde. Okubeera sereebu si kyangu,
wakirabye nakirabye nabaddeko serebu ennaku 2 naye nabadde ku weekend era nentya bashuze n'edde kyabwe ababeera baserebu babavumirawo sitamuleke nga bagenda omuwasa embaga wabantu bamuvuma nnyo naye bannange nentya nnyo kati ono nga sinaba kwogera kintu kyonna nti njagala omanye nti buli muntu yenna essaawa eno kebe NRM okutunda mu bantu abawansi terina kutalinnya Kyagulanyi Bobi Wine tebalina kutalinnya eryo era webaliteerayo bati Kaabe Muhoozi waateera erinnya eryo Kyagulanyi Bobi Wine alina kutambulira mu script ya Bobi Wine tine Kyagulanyi bye yayogerako byonna ebiruma abantu Kyagulanyi yalina kukwatibwa kuteekebwa mu kkomera kati eno Muhoozi atweguleko atulage nti bali mu kubittereeza era nsuubira okuba nti mwolekedde okulaba mu kisanja kino ekya Museveni singa abeera akimazeeko musuubire okuba nti bagenda kukola enguudo nnyingi bagenda kuziteeka ku kolansi lwakuba tetumanyi oba bagenda kubeera standard oba sub standard olw'ensonga nti Kyagulanyi yayogera ku road network kati bwe banaakola enguudo ezo of course ababuyabuya bajja kuba batendereza naye ng'ekituufu kiri nti sisitimu yafadda bali mu kutwegulako kwagala kutufuga myaka mirala Museveni amaleka 5 ge ne Muhoozi naye ajja embwa 5 ne Ruhamya naye mbwajje oba kitegeera bali mutukwata bujega bala mu byagezaako okukola byentegeeza kakati abantu bangi ng'omukyalo oyo abalowooza nti bwe bakwata ku masannyalaze balina okufuna views ne likes wabula oyo ekituufu kiri nti byayogera kati mu kwegaana alimba alimba yakugambye nti abantu bamuvumye ne bamwambula n'ababe bennyini ne bamunenya nti okoze kiki kino obadde ki okitegeera kugamba n'akakasa nti omuntu gw'alumba si muntu wa bulijjo si nti just politician nti singa bw'olaba Museveni wabula ate ono mulala muntu w'abantu kitegeeza nti obeera guilty nonanga okwenenya weka nti bannange kino nayogedde kyaki kati omukyalo omu abantu gwe bagamba nti yali ya big pig era babadde bamuvumba okuba n'ebinnyo ebya yero baatubulidde nti alina obutambi bw'obuseegu oluvannyuma lw'okwagala naye okutaapinga ku masannyalaze mbw Kyagulanyi afune popularity. Breaking news yenna ayagala obutambi bwa Peace Rugambwa inbox me mutambuze video mugiseyalinge ngenda base yalingira obutambi bwe tubute ku media agenda kwesonyiwa president waffe. Yes obutambi mazo bufuna omusajja yali amwebakako owerukungira abumpadde kakati oyo naye ali awo nalabye abantu be batandise tasobola kubeera nga abeera bw'atyo takikolangako ekyo era talina butambi bwa buseegu omukyalo ono tumumanyi ffe tulinze kulaba makuddi nze ninze kulaba makuddi naye nga levo gye baamuwadde sisuubira nti agenda kumaye kati bamala okukola ebintu bye bakola nga oba batamidde oba nga tebatamidde mu kusalawo ku kyalo ne babiteeka mu bantu ne bafuna judgment y'abantu kati ate olwo ne badda ne beefuula ab'empisa mbu anti era mwe muli bavumi mwe muvuma okitegeera embwa eba eri awo nga yeebase byayo gwe n'ova eri n'ogirinnya ku mukira bwekuluma ng'otandika okuginenya ng'otandika kakati buli muntu yenna alowooza nti agenda kujjira mu layini eyo nti anti abo bw'obagambako nga bakuvuma obagambako mu kiti ki ani akusabye opinion yo kakati ono mukyala wattu of course nagenza okutunulira ebinnyo nga bya yero neneebuuza kiki lwaki amatama gali bwe gatyo kimwe kati bo bali nga abantu batuga mu comment section tuyali kumpekeza big pig alina ebinnyo ebya yero tasenya takola atya nkugambye abantu bamugambye nti awunya akamwa akola ne batandika okumuvuma ebintu bingi nnyo in fact bye bamuvumye byabadde bingi nnyo ebimu nga bikwatagana na bulwadde bwe siyagala kukola ki kuwogerako wano kubanga Dr. Kigwagwa abuwonya abuwonya kuba kati tebikyali byakwekweka mwe babalimba
buwona naye abantu babadde bamulangira kye kimumiza Big Pig. Kati ayinza okugendako ewa Dr. Kigwagwa n'amuwa eddagalo. Ate era Dr. Kigwagwa nga tukyamuliko nga sinaba kubeera nga ate tugende wa Pastor Malaya aba Maintenance Palace balina solar systems. Gwe ayagala solar, ayagala ebyamazzi, ayagala ebyamasanyalaze, aba Maintenance Palace babirina. Hillside View Apartments ababookinga zino zisangibwa ku Entebbe Road ejjanyi ku church. Bw'otuuka Namulanda Kitendeka Jansi buuza ejjanyi ku church yewa yogenda kusanga Hillside View Apartments. Ate nga aba Amora Beauty bano balina shea butter ajjako enkanyanya, shea butter ali organic atali mu chemical. Kakati Pastor Malaya y'omu kwabo abali ku kikaliriro bangambye, nalabye katambi akamu ng'agamba bannange ennamba eyo n'agisoma eyo y'abalwadde temugikubako. Kati abalwadde baalina ku nnamba ye gy'asoma bivumo kati nnamba amakulu gaggwa jjukira taagala gikyusa gy'abadde asomera abantu ne bw'asoma endala abantu bagenda kukyusa bamukala kati ebivumo lumbi yenkubiraako nkubuulira ebituufu ebyo byogera naye ekikulu nti yakkiriza nti yali malaaya. Kati bapasita banne bamunenya ogamba wali malaaya ogamba n'obuvaamu ate Kyagulanyi omunenyaki kwegamba ye contradictinga naye ekikulu bo kye bafaako kati buli omu yeegula mbu agende eri bamuwe ssente kyokka ate bambi olumu tebazibawa bamaliriza babakozesezza babavumye mbu bataapinga amasannyalaze. Kyagulanyi can be ekintu ekiri negative gy'oli ky'oyinza okwejusa obulamu bwo bwonna. Oyinza okwagala views ne likes nekisinziira abantu togenda kweyambula oba kukwata kaana kato bantu mbofune views ne likes eziri positive. Kakati bo abo kyebeerabira nti views ne likes comments ziri positive oba ziri negative. Kakati Pastor Malaya ye already mukazi wattu waali naye ne bapasita banne bamunenya ebyaddala naye kenyini yejjusa mu buwulira ngeri gyayogeramu naye nga bamunenya. Kagamba nti ono gwegamba yenenya olinga avuma yeesirumbuye avuma. Ate gwe musumba Masa njagala okitegeere tewaliyo obukulu butava eri Katonda. Era wagambye nti gwe wali malaaya era obwamalaaya n'obuleka. Twebaza Katonda nti wabukola otya wabuleka. N'ate ekyo tekitegeeza nti ye Bobi Wine ate ye yali munyuwanjaga teyagireka nga bwe waleka obwamalaaya ne Bobi Wine yaleka enjaga n'ebirala. N'ekintu ekirala ife tetwanukula nga bali we baanukula. Kyova olaba nze ne ku social media we banvuma ate sivuma naye mpabula. Era njagala kuddamu okugamba ekintu kino nga ggwe muwala wa Yesu etteeka nnamba emu oteekeddwa okwenenya. Ekyo njagala kikuyingire mu bwongo. Toleetera baana baffe babuwala kulowooza nti okwenenya tekibagwanira kubanga baafuna Yesu kyaggwa. Matayo essuula ey'ekkumi olunyiriri olw'16 Yesu ayogera bw'ati nti laba nze mbatumanga endiga wakati mu misege. Kale mubanga n'amagezi. Tuvudde ku njiri yaffe ey'okubuulira emisege gitereere ate naffe ne twagala tufaanane emisege. Twegamba kibi nnyo ogenda mu mazina ne bakuzinyisa amazina amalala g'otolina kuzina. Ekkanisa ey'ennaku zino oba ey'ebiseera bino evudde ku njiri. Mukama waffe Yesu teyatuyita kubeera ba motivational speakers. Kati bwe babanga gwe bakubuulira mabuulire malungi aga Mukama waffe Yesu lwaki gwe olowooza nti onookyusa balinga ovuma baki bavume okutta olulimi lwabwe lw'okozesa. Naye Buganda tugamba teweetikka migugu ebiri, teweetikka mandwa na mugugu, teweetikka mafuta na nnyombo. Bw'oneetikka amafuta ennyombo tezijja kuba na kifo. Bw'oneetikka ebigambo tojja kuba na tufuta yadde ettondo era ojja kumaliriza oyomba n'abantu. Mukama abawa omukisa.